ku polling station ya St Paul Church of Uganda okulonda kutandise kusaba bbiri wakati mu kwerinda okw'amaanyi abakuumaddembe beebongolodde ekifo kyonna okukakasa nti wabeerawo buzibu eyeesimbye okulu hajataniifa kaladi walodi nga banaatuseewo ku ssaawa 4:30 olumukasiza akakonge ne yeegolola abagizi bange mwenna gye muli mwanguwe mu budde mukwate obudde kubanga akabonero kaffe essaawa leka tubeere abo abafaanana n'essaawa tukwate obudde. Ategeeza nti obungi bw'abasirikale abayiddwa mu kifo kino mbutisizza abantu abeetemu mu kalolo era kubanga baleeta abaana bakozesa abaana abageto babeere nga bintimidate nga kati oli bw'ajja n'alaba nga abantu bajjudde wali bangi bali mu mbeera etali ya bulijjo era atya n'addayo. Abamu ku bantu abeetemu kulonda bategeeza ng'okulonda bwe kutajjumbiddwa olw'abakuumaddembe adde abayitirivu. Nga bw'olaba ekifo kyonna abasirikale bajjudde eno abalala bali mu makubo so ndowooza abantu baffe balimu okutya kino kiraganga awayinza okubeerawo embeera. Kusomero lya Homesdale abalonzi bakedde kujja ne byasaza okusomozebwa olikozesebwa mu kulonda okutuuka ekikeerezi beetogeddeko n'abategeeza nti kino kikozesezza bangi era bwedda buli atuukawo nga beeyongere bakole emirimu gyabwe. Ng'ate abantu mu bitundu ebimu baadde bagezezaako okukeera okujja okulonda naye electoral commission ebirenzemuko okusaplayinga ebintu ebimu. Ono kulonda kutandise ku ssaawa 3 eyeesimbye ku lulwe Amadusa Luwemba atuuseewo ku ssaawa 5 era walondedde ono alaze okunyola ebikozesebwa mu kulonda okutuuka ekikeerezi. Tulaba Uganda Police n'ebitongole ebikuumaddembe, tulaba emmotoka ezibikiddwa number plates tulowooza nti kano nebanga technicalities zebakozesa okulaba nti oba methods zebakozesa okulaba nti bakuyetinga fear. Luwemba bakasiza ng'obuwanguzi buli obwe n'atubulira agenda okola singa abayiseemu nnyo mu pipeline baba bantaddemu bwesige njala bikolera mu nnaku 10 zenyingira zensoosa nazo mu parliament. Tugenzeko ne ku polling station y'Emperere Kachungwa nga Dr. Ismail Musiitwa munnakibiina kye PPP eyeyita balance diet walondedde ono alabudde abavubuka abeesomye okubba akalulu. Sigamba nti obitambudde bulungi kuba okutandikira ddala ku nomination twala mu buvuyo obwaliwo ate tulaba electoral commission ebadde nga tekiyingiddeemu nnyo akisiza nga bagedde okuwangulira waggulu n'ebitundu 40 buli 10 abo besitaatuukako naddala ku debates zetubaddemu bawuliriza ebirowoozo byange bonna bagenda kumpuuka. Ate Henry Kasacca munnakibiina kya DP alonde Emperere ku kijegere ku polling station Katalemwa Nasale School ne Kasacca asaba abakulu mu gavumenti okuleka akalu kabeere k'amazima n'obwenkanya. Mutuufu awangudde abantu b'Ekawempe bebalonze abantu b'Ekawempe balekere eddembe lyabwe n'eddoboozi lyabwe beesayirewo omubaka waabwe. Babatuza benjolo betogeddeko n'abakukulumye olw'akalulu kano. Kubiriza akakiiko k'ebyokulonda kategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya yadde nga waliwo ebiziza birumira naye olwaleero akakiiko kalina okusoomoozebwa kategeka akalulu kubanga bannabayuganda bakateekamu obwesigwa era bakasuubira okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Wezulidde essaawa 10 okulonda ne kuggwa okujjako abadde mu layini ekizeeko abakulidde mu kulonda okutandika okuteekateeka okubala obulolo bazinzeeko buli kimu era bakira abantu basaba bikolebwe nga balaba. Mu kaseera mpayo kagabi by'okulinda batandise okubagoba nti bali bataataganya ebigenda mu maaso. Abantu balabiddwa nga badduka okwetegula ekibabo. Ye mu bitundu ebyekanye emmotoka y'akakiiko by'okulonda eyabisa omupiira n'etomera pikipiki ezibadde zisimbye nga bannannyinizo bali mu layini nga balonda. Evudde eri tuba twakayitawo katono nnyo kyakoba ebeeremereddwa okusiba oba kiki kwe kuweta kudda wali n'etomera bodaboda eziri waliwo ngabona Emmotoka abadde avuga nga jasita abatabusibwa ati emmotoka negana okusiba mugana okusiba nayingirwa pikipiki naye nga takikoze mu bugendererwa. Wano wetulonderera abasinga bannannyini stage eno babadde bali mu kulonda. Lino okukuba okona liwetalidde eno abantu bangi abalikozesa nga badde eno era adayinza otutomera n'atumala.